bakireta musungu yakiri mugwalo kitegeera kimacha bugolobi ate kyabuuza bugolobi mu busubu ne bamanyi ebifo biringanga bitano mu ggwanga lino bamanyirwake bamanyi kubuku ebwa yani ate kalungu tebamanyi ate kano nakubeera kuli kudyo kanongo bakyali bangi sirina wadde office ya Uganda gye nali mbaddemu nti nina ssente ez'okuba buli ateekako omukono mutwalo emikono mutwalo ze ssente meka miliyoni 10 kiba kitegeeza nti system gye bataddewo eya ssente yakusosola eri abaavu era system gye bataddewo ne juzi bali mu parliament mbu buli agala okwesimbawo asasule miliyoni 2 alyoke yeesimbewo kiba kitegeeza nti omwavu omunnayuganda takkirizibwa kulembera ggwanga ye nze ndaba that is unfair because President Yoweri Kaguta Museveni bwe yajja mu bufuzi nga wa myaka 3 oba sijjukira 35 yali mwavu n'okusinga nze bwendi kati ku ssaawa eno era ng'ensi eyanyiriza abaavu kati bwe tuba nga Uganda tugambye nti omwavu takyalina mugaso tumukanyuga eri bwe tuba tumwetaaga ateekereko omukono mutwalo 10 mamini mutwalo gumu tugende tumubbe emyaka 5 si kituufu bannaye si kituufu twerwaneko ng'abannayuganda ani akikola ekyo nti buli mukono olina gusasulira mutwalo kyekiri mu field right now polisi ya gavumenti oba abantu nga bo nabo baagala kulya nedda si polisi ya gavumenti wabula amazima gali nti kati ku ssaawa eno omuntu takyayawula gavumenti na NRM omuntu takyayawula ssente za Uganda zeziriwa ssente za NRM zeziriwa so bwe ziba zifuluma nga zitambula totegeera zaani naye ng'ate zonna ssente z'abawi baaki bamusolo. So that is the bottom line, that we had to write a submission letter listing down all our districts and all the details of the supporters. When I got there, that is something that I had to sort out, and in the process of sorting it out, Honorable Mbabazi's group came in, and obviously the people who were serving me had to stop, ask me to go and see somebody else so they can serve Honorable Mbabazi. And that is a normal thing in Uganda now. This is from Baraba, 35.